amawulire agaliwo Muwanga Kivumbi is dead. From reliable sources Muwanga Kivumbi bamutta. Naye bakyasobeddwa bakyalemeddwa engeri gye bafulumya. Kitalo nnyo kitalo ddala eri bannankyukakyuka. Honorable Muwanga Kivumbi ebyokufa mbikuletedde mu maaso awo. His Excellency Robert Kyagulanyi atabuse mu maaso awo naye amukuletedde abaana b'enkyukakyuka abagambye bano abasajja eby'eddala balina nabo okukirozaako. Aba NRM nabo bakaabye okusinza ku information gwe tufunye mu maaso awo nabyo mbikuletedde. Nyongera okujjukiza video soko gimpeleka like abo bomaze subscribing aho get ku mukutu gwa figura olunaku olwaleero nga oli mukweyangula ku screen yo omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi kigambye okubeera nga okusinziira ku information okuva eri baganda be awamu n'abaana be abamu abazzukulu bavuddeyo ne bategeeza ne bagamba nti nebeddala omukulu ayinza okubeera nga yafa. Kyova olaba ne General Muhoozi kati nogamba mpaka ne kati tenaba kubeera nga alabikako wali ku X oba n'avaayo n'ayogera ekintu kyonna. Mbu baligezaako okubeera nga bateekawo diversions era ndowooza olaba abaana b'essomero olaba biki olaba oli bamukutte mbu yabbye ssente kyokka nga te bulijjo tomanyi ssente zikola ki azibbibwa. Abakulu mbu byaddala we baatwala omukulu Honorable Muwanga Kivumbi balina kye baamukola era teyasobola okubeera nga asimatibwa. Njagala osooka owulirize omu ku bafoot soldiers nga abyogerako mbu mutabani waani wa Honorable Muwanga Kivumbi kimwe tukomewo n'ebirala mu maaso awo sokolabe. Bassebo ne bannyabo nga tukyali mu bubenje obufuuse ekizibu mu ggwanga nga buli omu yeebuuza ebibuuzo obubenje bupulaaninge buteeketeeke oba ddala accidents kubanga buli kimu kisoboka. Naye sooka weebuuze okuva lwe bwatandika lwaki bugira kumukumu bannange. Obubenje nabwo bulina sizoni nti bana eno sizoni ya bubenje abantu mugyerinde. Waliwo ekitali kituufu waliwo ekitali kituufu. Naye nze ekindeese kirala ate abantu b'e Butambala eno message yammwe bw'oba oli muntu wa Butambala tambuza video. Abantu b'e Butambala omukulembeze wammwe baamukwata ne bamuwamba ng'ensi eraba misana tuku omukulembeze wammwe ne bamutta. Muwanga Kivumbi mufu. Amawulire agaliwo Muwanga Kivumbi is dead. From reliable sources Muwanga Kivumbi bamutta. Naye bakyasobeddwa bakyalemeddwa engeri gye bafulumyamu omulambo n'okubikka Muwanga Kivumbi. Olw'obubenje buno obuzze bubaawo ate tulaba nti buyinza obutakoma. Leero kano kagwa luli kano kagwa. To cover up the news nti Muwanga Kivumbi mufu. Eno message bwe malo tuka ku bantu b'e Butambala. Please demand your leader. Mubanje omukulembeze wammwe. Mubanje omukulembeze wammwe. Kino kikwata ku mwana wa Buganda, omuntu omuganda. Muwanga Kivumbi bw'abanga mufu nga temusobola kuvaayo kumubanja. Gavumenti ya Buganda nga tosobola kuwandiika kiwandiiko kyonna ng'omusajja bamukwata misana ttuku talina kye yakola ng'ensi eraba. Naye ng'amaze ennaku n'ennaku nga talabika taproducingibwa nga mu courts. Naye muli omwesirikidde. Omwami oyo twagala okubajjukiza nti abadde ssentebe w'akakiiko ka Buganda Caucus mu parliament before nga tebannamugjayo. Naye muli awo mwesiriki mwe mwatuvaako oba bannayuganda babamalawo babamalewo babatte mwe kasita muba nga muli comfortable eyo mutudde muli ku ssente mulya. Ffe katufe tujja kwerwanako. Naye mukkirize mugaane olunaku lwe tulizuukuka ne tutwala mwami Museveni nammwe mujja kgenda. Nammwe muligenda. Kubanga eggwanga litasobola kulwanirira abantu baabwe. Kakati mugaso ki obukulembeze bwa Buganda what is the use? Tetwagala kwogera bigambo bino. Obukulembeze bwammwe mugaso ki? Kusolozanga luwalo, kusolozanga sente. Bamenya abantu ku mataka. Babagubye mu bibuga. Business bazimenye. Amayumba bagamenye. Mwe mugabe ebyapa. Temuvaayo kwogera. Abaana babatta. Temuvaayo kwogera. Muwanga Kivumbi baamukwata ne bamuwamba ne bamukuba ennyondo mu mutwe. Ani yayivuddeyo ku Buganda okugamba nti omusajja oyo bamulete mu courts.
tubalaba naye olunaku lwe tulisituka nammwe mwetegeke mujja genda kakati kana akalowoozo kababaka ba parliament whether oli wa NRM owagira Mwami Museveni owagira Muhoozi Kayine Rugaba sikuyinaako buzibu naye kimanye nti Mwanga Kivumbi ekibonerezo kyaliko ne kyatuuseeko nga baamutwala misana ng'enseeraba ne bamutta naawe olunaku lumu kiri kutuukako weefule kyesirikidde parliament bababuuza ebibuuzo gy'olwo Ssenyonyi raising issues nga mwefudde bakyesirikidde Sam Mayanja Anthony Jeno ojobalaate ku floor of parliament olunaku lulikya basajja mmwe olunaku lulikya ate mutusize obukyayi obutagambika mu ggwanga lyaffe ekitandibadde kituufu tubasiriikiridde ebbanga ddene 40 years tubabudamiza tubawadde ekyokulya tubalabiridde tubagaggawaza businesses zammwe ebizimbe byammwe buli kimu kyammwe naye okutta omwana wa Buganda that will be the end of you tetugenda kutaliza muntu yenna tetulitaliza muntu yenna obusungu mu bututadde ku mitima n'abaana baffe betuzaala tuli bagamba nti abantu bwe bati temukolagananga nabo obusungu tubulina bungi nnyo naye nga kivudde ku bukulembeze bwammwe abantu abakukriticizinga why do you kill them kati Mwanga Kivumbi mwamusi Alright, binga tubitadde ku mabbali nkugamba ebibiino njagala ogirabe yonna mpaka wigwayo owulirize omukola amanyikiddwa nga Honorable Balimwezo abaana b'enkyukakyuka batandise okubeera nga bamukuba mu tooki bagamba nedda togenda kubeera nga oyisa mu baana b'enkyukakyuka egaali otandika batya bagamba nti no nti bawunya otandika batya okubeera nga ogamba nti nebyadala tebasaanidde okubeera nga basaba emirimu mu offices ez'enjawulo vidiyo njagala tugiwulirize bulungi nze naawe otukuleebereze mu comment section olowooza Pastor Asiimwe mutuufu ku nsonga zino eza Honorable Balimwezo oba nedda sokolize tumale tukomewo n'ab'enkyukakyuka oba aba NRM nabo nga bali mu kukaaba maziga. Balimwezo nalabika vidiyo ka Balimwezo nga atukudaalira tugenda mu ofiisi ze nga tufaanana tutya naye pasita bannange simayina kumanya bannange balidaasi baffe oba tubakolere ki n'owulira ng'oyagala omugamba ekigambo n'owulira ng'oyagala ogamuliise Balimwezo ffe b'okudaalira b'ogamba tujje mu ofiisi zo nga tufaanana nga ggwe ffe twakwesiga n'akagereko ako akamu ng'oyinaayina ne tukuteeka mu ofiisi ffe b'olangira kati oyo omwana yaze mu ofiisi wabadde tosobola muza ku bbali n'omugamba kale ozze naye mbadde nteesa bwenti oba toyina ssente kwatayo ekyekumi gino ogenda oguleyo engoye kale n'engatto oba enviiri ozitereeze ojja n'otukudaalira bw'oti musajja ggwe with your one leg we trusted you ne tukuteeka mu office nga tumanyi ogenda tuweereza ffe who have fake hair ffe abatanaaba ffe ababayirawo omubiri ffe abaabalonda ffe ababatambulirako kyova olaba bannange President Kyagulanyi weebale kujja omusajja oyo teyeenyinyala omusajja oyo teyatwenyinyalako pasita ffe twalinga kugundiza president oyo naye ng'atuuka nga mutuuyanye nga mutuufu nammwe we muli kwewunyako entuuyo naye n'atuuka n'abatuulamu nga talina nakyekanyiza who the fuck does Balimwezo think he is alyoka atukudaalire mujje mu ofiisi yange n'oguloboozi gonna he's talking so authoritatively fuck man ntumalamu amaanyi bannange kyova olaba mu butuufu oba nupu nze nupu mpulire pasita njagala gifaamu nsigale mu people power Balimwezo nakunyigidde nnyo era singa mbadde n'essimu yo nandikukubidde nenga kuliisa walaayi n'ompaabira buwaabizi Alright, benga tubitadde ku mabbali njagala okuwulirize omu ku bapropagandisi ba NRM jjuke bulungi bali batugamba His Excellency Robert Kyagulanyi akolagana bulungi nnyo ne President Yoweri Kaguta Museveni kati ssaawa zino bagamba NUP emugezaako okubeera nga etanishinga erinnya oba amanya gaki aga NRM aga Uganda kati we twogerera ssaawa zino ne Uganda bagitadde mu level 4 of the United States list etegeeza ki mu maaso awo ogenda kubeera nga obitegeera ngenda bakolera video omwenge nakyo kino subscribe kwendo channel so that updates we manzi taddeyo ogenda kubeera nga obikola ki obinyonyoka nyongolo bajjukiza gotana subscribing share Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziyawo sembyayo 373
Hi guys, mbadde ntambula. Omanyi mu politics abantu that I look at more kwe kuli Honorable Nsereko. Before even I made a video, Honorable Nsereko ayogedde ekintu obedde kindi ku mutwe. Bananga Bannayuganda, mulekerawo okutta ensi yammwe. Muli mu kutufiiriza mikisa oba kufiiriza abaana balala mikisa. Mugendeyo ku mawanga olw'okuba mwagala asayira mwagala biki. N'okola speech ng'egamba nti Uganda is bleeding, Uganda eyina endwadde, Uganda eyina ki. Kati batandise obbaninga ensi yaffe okutambula naye nga waliwo omwana w'omunaku gw'ofiiriza gwe olw'okuba watuuka. Ekirala mulekeraawo mwe baminisita bagamba nti Ebola is there ne mubi publishing on internet. Kitegeera. Emikisa gye muli mu kututtira gye mingi. Kati omuntu abadde alina visa eri mu process oba nga yasaba US oba asabye Canada oba asabye wa tebagenda muwa. Naye nga ate ataddemu ssente ze oluusi miliyoni za 2 oluusi miliyoni 3. Kitegedde. But all in the name of you people want funds, you people mutryinga nnyo okutta ensi. For example, naposti gye nalaba ey'omukulembeze omu ali e US. Ngagamba Musima have left ka Uganda for Museveni with corruption, with bichi. Today they are proving that Museveni has been paying abadde asasula abakozi bonna. Naye nga abantu abali wansi be balya ssente. N'ekyo kyonna mumaze okukikola kati batandise otubbaninga mu nsi ezimu. But just in the instance of some people, group of people. Kati ogamba otya nti oyagala ensi yo ng'oli mu kugitta. Nga n'abaana bo bennyini bwe wandigambye abali mu group yo, bo bennyini nabo tebakyasobola kutambula kuba bagamba tulina sima ya kolera, sima tulina biki. Of which bye tutalina. So nandisabye abantu abali mu diaspora oba muri US oba UK oba wawa mulekera okuportrayinga ekifaananyi ekibi ku nsi yammwe. Bannange, nze omuddugavu gwe naakasooka okulaba akyawa ensi ye n'okulimba n'alimba. N'otuuka mu nsi omuzungu n'alyoka akugamba your country has wars, you people have sickness and diseases naye nga tetubirina. Naye nga waliwo omuntu yagendayo n'abagamba Africa is very broke, we are poor, we are what, because alina organization. Abannayuganda muli mu kuttira abaana basasula ssente mu companies babawe visa lwakuportrayinga kifaananyi kibi eri nsi yammwe. Bwe baba baaninga mulwokuba muri US muli mu nsi ndala tebibaluma kuba mmwe mwatuuka. Bannange gavumenti tugikubira omulanga mubeeko kye mukola ku international market muyambe abaana. Because waliwo omuntu yasasudde ssente ze bamuwe visa. And someone is doing a video of saying, mbu Uganda mbi nnyo, tuli mu ntalo, tulina abajjena ababi, tulina abantu ababi, tulina bannange. Esonda ekiddugavu kibi. Bannange abaddugavu tuli babi. Olaba obeera ku nsi ng'oli mu America muddugavu munno n'akutta ate omuzungu nga yakuyamba. Abazungu, I don't know, lwaki tetweyagala. Simanyi lwaki twettira ensi yaffe ffe bennyini. Ate simanyi lwaki bana